Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Ebirabo byabadde bingi bulala anti byadde byonna byongera kukatiriza obulungi n'empisa n'essanyu omukyala Rose byawadde omwami we n'omwabadde bia soda fridge sofa set eza leather omugole omwami yazigula $2,000,000 entebe ya taata ebibbo nga bo bagamba nti bino ebisiibwa tebaataddemu nnyaanya baataddemu bintu biwangala nga bikopo magiraasi sowaani sepiki banne ebyabadde bingi eŋŋano sukaali ente dining ate nga twali tukyali awo omugole omukyala n'amuwa n'emmotoka motoka ekika kya Renex kyammazeeko obukadde 25 nga mu kaseera kano yadde ayambadde gomesi ya green ne gold nga baleeta ebirabo. Mukane bali nnyo kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole bannange tukwagala nnyo tuzze eno Masaka n'omugole omwami alina investment bambadde nga togirengera bannaaye amulembe nnyo si byekyannesebo bulungi nnyo sibyo mujebaleko ba kali munaye naye gyebaliko sibo kiri kitya okikoze okyokusitula abantu bwe batisebo emikwano gyange ndudde nga tutambula najjo era bwe nabanjulira ekirowoozo bakyagala banga tujja kutambula naawe paka ku ssaawa esembayo. Kati ogenda okufuna ekirowoozo ekyo ssebo nga obadde naye ebbanga ky'omukyala. Mukwano gwawe tubadde naye okumala akabanga myaka giringa 5. Obeera ng'onyumiza best man we bikwatagana ku mukyala wo oyinza mugamba oti anti banaye mukyala wange ali bw'ati anfaako bw'ati kyekindeese wano banga mumunyumiza. Kimanyi nti mukyala wange ayina ebyo byensinga okwagala ku mukyala yenna era atuukiridde mu bye njagala mu mukyala n'olwekyo ndi mumativu n'ekira nti mukwano gwange. Tulako wali mu kamera omulungi wo muyita erinnya eddungi yasevinga musimu mukozi yasevinga mu linnya ki? Love. Bwekuba linnya ki erijja? Love. N'ogikwata n'ogamba otya? Mucungwa. Wangi. Amini oli n'agamba wangi. Yes, honey. Bambi. Awo neongereza kibira lulidda wangu. Awo ne tutambuza emboozi yaffe. Bimugambe mucungwa ssebo. Mucungwa. Love. Kutumidde nnyo. Kwagaliza Mukama Katonda mwoyo wakulembere tutambuze emyaka paka bukadde mbufumbo bwaffe. Kati mukwano best man bayakagamba kugamba sikandi asoko mukwate mu ngalo kuba kino tekikoleka. Congratulations. Thank you very much. Kwagaliza omukolo omulungi emirembe gibabeerere mirungi n'omukolo ogende mu maaso. Bakikagala tukubire mucungwa. Mucungwa. Mwala gwe nalootanga akajofule lutaaya. Naye nga kalungi simanyi manyi n'okayimba oba tukanoonye bunoonye. Nyinza obutamu kanoonyezaawo eddoboozi lyange si ddungi. Kale ssebo gwe walootanga ng'oli naye ng'ekirooto kyo kyatuukirira. Bwe kiri. Ku mulundi gwe ogwokuna yambadde gomesi ya black ne gold. Awe bamukwasiza emmotoka mpya ttuku UBA Renex. Mukolo omwami agamba emmotoka eno yammalako obukadde 3. Byonna nga bikolera mukyala we mukyala yakanga ettaala Namayanja Rose. Kale katuulire ebigambo by'omugagga. Nakutema katwaka emuli mwendi w'ebinusu. Mwayiwe ki? Enjula yokko.
Ngamba kankuliyo kalabo kano. Nawe osanyukeko. Mukana laba Delta TV webale nnyo webalire ddala bannaye nakutte emikolo ku TV naye mbadde nkyaludde okulaba ekimyula nga n'erinnya lye nalyo lya kimyula ye Rose. Erinnya Rose berigwa libeera Rose Flower teri atayagala kubeera na kimuli maka. You look so nice. Thank you Shanita. Webale kusiima mukwano. Sure. Yotya Ndi bulungi. Ndi musanyufu nnyo. tukuubireko mama tuwuubireko. Ani onatuwuubira? Rose. Kakati mukwano kyatandika kitya n'omwami? Nali nsoma nga ninakawa nga mpita waakolera nasooka nanstopinga nangamba nyo nanstopinga naga no nina okunoonya enamba nafuna enamba yange nankubira nga kuli kumakya zukka osome Rose wasuze otya soma nemugamba no ani ono nemusevingako na stranger kubira bwatyo najja lumu nangamba njagala kulaba mugamba kituufu kusevinga mulinya ki? Stranger. Nga nava mu stranger no sevinga mulinya Darling. Yava mbwa stranger nafuka darling. Yeah. Then namala nangamba njagala kumitingako ne nange nali awo nga nsaba mukama mpa omusajja omulokole gwe nayagala n'omutima gwange agenda okulaba nga mbuuza oli wa ddiini ki nga mugamba ndi mulokole kangamba naye mulokole nende olaba nga tukwatagana Shanita mwagala nnyo. Nze mbuuza ebintu bino tubirye onogenda ne mwana munno lwaki? Olowooza nawe omuyisiza otya ebimuleetedde? Shanita nze siinaamu kiki kyonna ndi mukazi ali straight. Sina kyenjagala ompa eki kyatasobola ku sentampa kiki Shanita tewali kyekyo. Kibadde kitya ebbanga limumaze mwenna osinze muyigako ki? DREK ye muntu ayagala amazima bwe nagezangako mulimba ng'alemerako ekyo nnyo ng'era amala kugwamu tayagala mulimba omubuliranga ekituufu. Tubeera mwenna? Tubeera ffenna. Olinayo ka baby? Kina abaana babiri, baby Dalton ne Aruba. Bonna balenzi? Omu omuwala. Naleetayo katumale embaga. Oyagala mugamba ki? Kayimba kikoyagala omuweereza? Alina akayimba kemwagala omuweereza aka Juliana. Tani? Kalibatana. Sampling majja nnyo. No, my voice is not your. Kale yogerawo. Ogere Kalibatanya tukakondabe. Yeah, nkamuweereza yakamanyi, kamuweereza always ke kayimba ke. Yaleese bingi nnyo byonna nga bipakidde muno naye okusinga ajjuzaamu omukwano ogukulukuta n'amukwasa munne mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amukwase. Kayimba kaliko kawulira maikachumbali yimba gwe chorus nga yena love yensi kasika ngomulo kyakole banganyiga abennugu soko baweereza akayimba soko baweereza obubaka abennugu bonna bagamba DREK wange. Olwaleero akakasiza mbona bonna badi bamukubira obusumusimu na game over. Tuba ku Delta TV. Wow, mukyala ayogera bulungi nnyo akunyumidde nga nze nga nnyumidde katuddeyo mu kidaala nkwagala nnyo. Mukoyaniriza Suzanne mama Jova nyakwita. Mulundi gwokutaano yambadde gold ne silver party dress ngeri fitting natulagira ddala figa ye anti abo babadde bamusaako mpeta neyeteekateeka n'okusala keeki. Eri mulenzi yena kujja kukima bakalwe nakukima mutwaliro. Ani atulisa obwo?
gonna sweep you off of your feet. Kakati. Emirundi esatu. Okusala cake yambadde changing dress era nga cake ye yabadde ya bibala nemwe mwabadde watermelon, enanasi, ensujju ne apple era nga agamba nti omwami wagenda musanga ebibala nti bibeeramu ekiriisa yabiraze ng'asooka kusala cake. Zawali kweriisa leero n'olwekyo Fredo tolako kola bakagwanidde okugwa mu ttama lyaffe tukubira engalo abakuwerekeddeko kubira engalo ez'amaanyi n'akalulu akakajanja Ng'akeesaze mangu. alina mukulu okukawoomerwa Appetite eri waggulu. eri haayi n'olwekyo naye kwata essowaani Fredo Rose atoleko Rose webale nnyo baleetera okukkiriza okutuleeta mu maka gakaddebo essowaani togizaayo Fred amateeka ga keeke bwe gagamba Bintu bya Buganda baadde tebasobola kubyerabira bwe mwabadde certificate wamu n'ebbaluwa okuva eri Obwakabaka bwa Buganda. Bino nno bibeera byongera kakasa nti kati bano bafumbo mu bufumbo obw'ekinnansi. Era Florence mukyala wa DREK. kale selector Mukabo kamwala yambadde white ne blue ng'era yabadde akyusiza n'enviiri. Okukomekereza omukolo guno baakubye kye bayita fireworks. Fireworks zakyamudde nnyo abantu b'e Masaka nga guggwa ng'ayongera okukakasa nti ddala bawangudde anti buli kimu kyatambudde bulungi. neyanza nojje waffe eno wadde wabalako naye webale nnyo webalire ddala nnyo n'ebirabo byompadde wano mukama kwe byoyagala bino sitera kwogera nnyo mmanyi n'ebino biva ku ntolo ya mutima gwa thank you. tumukubira engalo ez'amaanyi subuga masanda. Gomesi y'omugole omukyala esooka yagigula obukadde 3, eyokubiri yali ya bukadde 2.8, eyokusatu n'ebeera ya bukadde 2.5 ate ekiteeteeyi nekibeera kya bukadde 2 olwo eyasembyeyo yali yakamu kitundu bonna yayambadde emirundi 5. Wow, kulikayo nnyo e Masaka. Abantu b'e Masaka mbagala nnyo mwebale kumpa mikolo ku Delta TV. Nindiridde emikolo emirala egy'abaana b'e Masaka tuba munaye ekyokufumbirwamu abakitwala mwabafumba emmere ewooma mwabalungi mwabalina essente n'abaasa mu kabeera batumidde mu kaseera kano tubeera tugenda mu kyasinze tusanyusa ono mwana muwala yakubye amazina ku mukolo gwa muganda we ate nga yabadde nakawere nga wannaku ezo 3 bamita Sharifa kankulage Wow, mukulike eyo nnyo mwebali kubeera nga muleta Delta TV ku mikolo gyamwe ye TV ekyasinze okulaga emikolo. Wama Rose si kyekyo, wama Shalwa si kyekyo, wama Labe Delta TV si kyekyo. Ayo mukano ganga nsindika message bamuyita Aisha kutumiddeko nnyo mwebali nnyo ebalire ddala nkoze ne Shafik na Kibinge era nga kweza program ya rap game wano ku Sunday saa 6 osobola omulaba ate era n'enkola ne Simon Peter Male a editing a program. Simon Peter Male kumatira mwana waffe atakumira mpera kunkumire. Bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo